Jeveno. Jegwa. Eveno nga jogira jeveno. Eva luda luno. So kakati Emmwanyi yaffe ne tugiweta bulungi tuti ne tugiteeka kakati kano. Bw'oba oweta kikulu nnyo okugoberera ereme ebikola bino kukoona nnyo ku ttaka. Kikulu nnyo kigoberera bireme kukoonako nnyo. So recommend ebeera myezi mukaaga. Abamu baali bagamba nti esaanange kutuuse mu vivi ne ntuzuula abamu balina amavivi mawanvu kubamu kubalala. Kale ne tugamba nti ku myezi mukaaga standard kwandibadde okola ki ogiwetera. Akati bwe wete emmwanyi yaffe eno akasana olujja akawano yonge kuba amatabi. Ngekuba amatabi. Kati wekuba amatabi ago mu bungi gwe ngogalika nga gakulaakula. Bwe gakula ng'otandika okulunga olondako amatabi gaffe 3 oba 4. Aga matabi agasigala 4 gwe goleseeko ge matabi agagenda okuwanga emmwanyi zaffe. Kakati oluvannyuma lw'olondako amatabi gafaana guno ogutemeko. Gwe waweta initially gutemeko kubanga guba mukulu okusinga kuki kugina emirala gino ejajja. Kati okutwalizaamu guba gunyunyunta giri. Guba gwetaaga ebiriisa bingi okusinga ebirala. Kati goba ogujjako gana gasigadde nga gasigalako nga gakuweereza kiwetaaga. Era ennimiro omuntu gy'asobola okufunamu obulungi yandibadde agikola bw'atyo. Kuva mu buto nti tuwa amatabi gafaana oba 3 tusobole okunoga okuva ku miti 3. Yiika ebeeramu ebikolo 445. Yiika. Bw'oba ogisimbye nga bwe twagambye nti fuuti 10 ku 10. 445. Kakati teebereza buli kikolo nga kirina amatabi ameka 3. So 445 times 3. Ye answer y'emiti gy'oba ogenda okunogangako emmwanyi. Tukubiriza nnyo abantu okuweta emmwanyi olw'ensonga eyo. Bw'otaweta osigaza omuti gumu. Naye bw'oweta oba ne3 oba 4. Kitegeeza nti production eba waggulu. Kyogenda okungula kijja kuba waggulu mu mbeera yonna. So okuweta gwampuliriza okuweta kintu kikulu nnyo era kikulu nnyo omuntu okisimbako essira bw'obanga oli wakufuna mu mmwanyi. Kirala ki kyolabye ku mmwanyi za muzeeyi kuba kati labayo okusinzira? Tekivangawo emiti giyambako ku mmwanyi. Kyokka era tulina okukijjukira nti ate bwe giyitirira buli kirungi kiba kyonoona. Buli ekiyitiridde mu bungi kyonoona. Too much of anything. Kakati bw'otunuulira emiti, muzeeyi alina emiti mingi. Kakati emiti egyo era olina omuti gwe wandazeeko wali. N'ongamba nti guno gwatusobera gugenda mpaka mu bbanga. Wakwanga guli mu kisiikirize. Psychology atugamba, amasayansi atugamba nti buli omuti gubeera mu buli ekintu ekiri wansi w'ekisiikirize kikula kyongera okuwanvuwa nga kinoonya akasana. Kakati emmwanyi yaffe begenda kutufa mangu. Nti eba erina okwambuka waggulu enoonya omusana. Kati omuti emmwanyi buli yambuka ennyo eba tekyakola makulu mangi. So kakati emiti nagyo nga newankubadde emirungi nnyo tujagala givaamu embaawo egy'ekigero gye twandisaanye okuba nagyo mu mmwanyi. Lwe giyitirira gyonoona. Tuli ffenna. Emiti buli giyitirira gikola ki? Gyonoona. Era ojja kusanga ate era n'ennimiro y'emmwanyi erimu emiti ekweka nnyo obuwuka obwonoona emmwanyi. Va ku buli obusajjisajja obukuluma ng'onoga naye obuwuka buno obulalala obujja ne bukosa emmwanyi zaffe bunyumirwa nnyo mu kibira. Kati ate okubanga n'emmwanyi nagwo muti era nga muti gwava mu kibira. Kati bwe gutuuka n'akawuka bwe kagutuukamu nako keegazaanya. So kikulu nnyo nakyo okukola ki? Okukimanya. Twagambye tujja kusinziira ku faamu ya muzeeyi ne tulage ebiki bye tulina okukola n'ebiki bye tuyinza okuba nga tukyusa. Twayogedde ku ebyo bye tulaba nti bituufu. Ne tugamba tujja birambika n'ebyo ebitali. Kiki ekirala kyolaba nga tugenda ku bulwadde naddala obuluma emmwanyi zino? Well, kakati pozo okwongera okukoona ku kiri kyogambye nti biki bye tulowooza ebiyinza otutereera wano. Nja kubiddamu nga mbyogera nti ekisookerwako wano kye tujja otutereeza muzeeyi ajja kubanga ennimiro yaffe eno ebiwakati watabikkirizaamu. Ennimiro eno akyuse mindset yaffe ekyuke nga emmwanyi eno business nga mulimu era nga gumusuza teyeebase nga amanyi nti mulimu. Kakati ekyo bwe tunamala okirowooza mu mbeera eyo nti emmwanyi yaffe eno mulimu kitegeeza nti awali ebbanga tujja kujjuzaawo emmwanyi. Kitegeeza nti bwe tulaba awali emmwanyi nga tesaanawo tujja kugiggyawo. Kitegeeza emmwanyi yaffe tetujja kugikkirizaako biwakatirwa. Kitegeeza nti emmwanyi yaffe olw'okuba tuli mu business tutya okufiirwa tujja kugiwetanga nga ya myezi 6.
kitegeeza nti tulina ente zaffe obusatu bulina. Kitegeeza nti emmwanyi zino tujja kuziwanga ebigimusa. Kugamba bye bimu ku bye tusobola okugenda nga tukyusa wano. Emmwanyi obutabaako kiwakati wa kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Neebangisa bulungi. Tujja kukendeeza ku miti egisaanye. Tulekemu egyo gye tulowooza nti gijja kuyamba emmwanyi zaffe okukola ki? Bye bimu ku bye tujja okukyusa muzeeyi. Bwe tutunula ku ndwadde ki ezisinga okusumbwa emmwanyi. Nja kusookera ku ekirwadde kino abantu baali bavudde ne kulima emmwanyi olw'ekirwadde kino. Emmwanyi zaatinta nnyo myaka gy'enkaaga. Bwe tutuuka mu gy'ensanvu ndowooza olwa effugabbi eririnza okuba nti lyali wano, amawanga Uganda ne bagiteekako envumbo. Bagita nvumbo. Nebeera nga n'emmwanyi tekyasobola kuzifulumya bweru. Kakati emmwanyi ne ziba ne zigwa nnyo akatale. Mu gy'ensanvu awo mu biseera bya Amini kirowoozebwa nti abantu okulima baakuvaako nnyo naddala emmwanyi okw'emmwanyi. Kati ne kitukosa nnyo okujja mpaka mu 8. Kati mu 8 baba baziddamu akawuka ne kajja ke bayita coffee wilt disease. Coffee wilt disease oyo bwajja n'akosa nnyo abantu era emmwanyi ez'abantu kirowoozebwa nti baazivaako nnyo abasinga obungi. Nga akawuka ako bwe kajja ne kakwata ekikolo kyaffe kino eky'emmwanyi, kyonna kikala. Kyonna ne kikala ne kiggwawo. Muzeeyi alina oba ye nga akalabyeko. Ne zikalira ddala, omuti ne gukalira ddala. Kakati akawuka ko bakayita kirwadde kyo bakiyita coffee wilt disease. Ekirwadde ekyo bwe kijja mu mmwanyi, olw'okuba tekirina ddagala, omuntu tumukubiriza nti kwata ejjambiyayo, genda oteme omuti ogwo, awo wennyini w'ogutemedde gwokye. Onfuna bulungi? Gutemeetema awo wennyini w'ogutemedde gwokye. Kyokka olw'okuba akawuka kakambwe, ne ku jjambiya kw'otemedde bugenderako. Nayo giyise mu muliro gusobole, yo togyokya naye giyiseemuko omuliro akawuka kakole ki? Kafe. Singa okikola n'otema omumwanyi guno guliko akawuka, ejjambiya yemu n'ogitemesa guli omulamu, nagwo gulwadde. Gulwadde ekirwadde ekitalina ddagala. Kitegeeza akawuka okagenda mu bibala ebirala kati ng'ettooke. Akawuka ako kali kamwanyi bakayita coffee wilt disease. Gaba nga ka specialist mu mwanyi. Kayiga mwanyi ne kakamala. N'ebirala birina ebirwadde byabyo. Kyokka ate ye mwanyi erinaako kakambwe nnyo. Akati akawuka ako ba researchers okuva mu kitongole kya Naro banoonyereza Obwakabaka bwasse omukago nabo wiiki singa 2 eziise. Banoonyereza ne bazuula ekika ky'emmwanyi bakikolera kituuza. Bakiyita CWDR, coffee wilt disease resistant variety. Abamu bagiyita KR nti kituuza robusta. Bagikolera kituuza. Kakati emmwanyi eyo abalala gy'owulya nga bayita cutting. Kati emmwanyi eyo baginoonyereza nga temwanyi n'okulondoola ebikwatagana ku mmwanyi kya Uganda Coffee Development Authority kyasalawo ne kigamba nti kati buli muntu yenna tumukubiriza kulima mmwanyi eno eya KR oba CWDR. Buli muntu yenna gyali emmwanyi eno ye yaffe abujjo naye bagikolako bitono nnyo okulabika nga akawuka tekakyasobola gikwata. Mpozi zino okulabika nga kati esobola okukula amangu obutafaanagana. Emmwanyi bajjajjaffe ze basimbanga ne balinda emyaka 6 okunoga. Kakati emmwanyi olugisimba mu myezi 18 oba ofunye oba osobola otandika okukola ki? Kino kyennyini kino. Omanyi kakati osuwe tuli kati ndi kukoyo gwempise cutting. Nti yo tekwatibwa kaki? Kawuka ako akakaza emmwanyi. Era buli mulimi yenna aliyo nkukubiriza nti fune emmwanyi ya CWDR eyo oba KR gy'oba osimba. Naye ekisookerwako okuzuula gw'ogenda okugulako yaani akuguza mutuufu. Bangi akulimba nti eno ye emmwanyi nga si yeyo. Ogitegeera otya? Ddala. So kikulu nnyo okugenda ku nassale gye eyogerwako nti eri certified by Uganda Coffee Development Authority. Nti ekkirizibwa mu mateeka okuwa gwe emmwanyi gw'omulimi. Nassale eyo erina okuba ne certificate. Certificate oba girinewinga buli mwaka. Certificate yaffe buli mwaka eba nassale eyo erina okuba ne certificate gyefuna buli mwaka. Nassale bed eyo erina okuba nga erina ekipande nga kiraga nti ffe tukkirizibwa aba UCDA nga kirimu open nga buli omu asobola okukiraba weekiri awo. Kyokka ekisinga okuba ekikulu bw'otuuka ku nassale eyo nga ebyo byonna abantu obaoli abayinza obbiya simanyi, naye kikulu nnyo okumanya nti okubabuuza nti mother garden eriwa. Mother garden
yennimiro ebeerawo ebbali awo omuntu mwe basala emmwanyi zibayita mwe basala obuti obwo bu cutting ne babutwala mu kiyumba ate zisobole okumeruka obutafaanagana koyo si ya nsigo bajja ne basala mu mother garden eyo yekuwa obuti obwo mwe babusala ne batwala mu kiyumba omwo ne zikola ki mwe zimerukira kale ekyo kikulu nnyo okitunulako nti ensigo gye ngenda ofuna nsigo ki tutunudde ku CWDR bwe tumala ogifuna nti yeeyo okay gyoyagala okitegedde ngenda gijjawa okuzuula nassale entuufu efaanana etya yeyekkirizibwa mu mateeka ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority kakati bw'omala ofuna emmwanyi yaffe eyo kitegeeza akawuka kali oba okakoze ki okalwanyisa ya bbeeyi mukko okusinziza kuwa woogigula 1500 1200 twagambe eka egendamu ebikolo 450 akati akawuka ako oba osobodde okukola ki okukalwanyisa ng'oyita mu kusimba ekikolo oba embala y'emmwanyi entuufu si kyekirwadde nno kyokka ekisumbuwa emmwanyi waliwo ekirwadde kye bayita eky'obutabi kyo ekirwadde ekyo kikaza butabi nosanga ng'akatabi kakaze akatabi ako mu kukala yo ekwata butabi likwata butabi akatabi ako bw'osanga obutabi nga bukaze eddagala lyako ettuufu erisookerwako gwe kukasala era katukubiriza abalimi b'emmwanyi bano okuba ne bumakansi kamakansi kaffe ng'osala akatabi ako ng'ogenda obukuŋŋaanya obutabi obwo ogenda obusala buli w'okalaba ng'okasala obutabi bwo nga tugaba bukuŋŋaanyiza awantu bwokye ko kabeera mu butabi akawuka ako muzeeyi akamanyi ko katawaanya butabi kakati ko era bw'omenya akatabi nga kabaddemu okalaba nga n'akatabi munda kavunze layini bubadde bukusumbuwa kakati obwo eddagala lyabwo gwe kuba na kamakansi otambula nako mu saati yo ng'osala ng'obukuŋŋaanya ng'obuteeka awantu ng'okola ki ng'obwokya bino bye birwadde ebibiri ebisinga okutawaanya emmwanyi omuntu singa abanga afuddeyo nnyo n'amanya ngeri ki gy'alina okubikwatamu omusiri gwaffe ogw'emmwanyi asobola okukola ki okugufunamu kyandibadde kirungi okutabukiriza ebintu ebyenjawulo mu faamu yo ey'emmwanyi okugeza ninamu emmwanyi ntaddemu olusuku ntaddemu ebibala ebyenjawulo ekyo nno kirungi ffe kubanga bw'oba n'ettaka lyo oyagala kulifunamu mu ngeri esoboka tujja kwogera ku bulunzi osobola okulima emmwanyi zo ng'ate bw'olunda nti obusa obuva muli waliwo project eziri interdependent nti ekiva mu nte kijja ne kikola mu mmwanyi wano onfuna bulungi ekiva mu nte ne kijja ne kikola wano omusulo ogujja mu mmwanyi obusa bujja mu mmwanyi kitegeeza nti project osobola ozikolera ku ttaka lyerimu kyokka ffe mu project yaffe gye tubaddemu oba gye tulimu gye tuddukanya ey'emmwanyi terimba tukubiriza abantu okuba n'emmere emala kakati era tukubiriza nnyo abantu okusimba emmwanyi n'azitabikamu ebitooke wabula mu ngeri esaanira tukubiriza nnyo abantu okulima emmwanyi n'ateekamu ebitooke wabula mu ngeri ekola ki esaanira ebitooke by'omuzeeyi yabiteekamu ye nga bwe yalaba naye nga si enkola entuufu kyokka ettooke era alino alijjamu n'alirya n'atunda nako naye enkola entuufu yandibadde twagambye nti emmwanyi yaffe tugisimba fuuti 10 ku 10 ate era bwe njogera ku 10 ntegeeza okuva mu kinnya wakati okutuuka mu kinnya wakati ekirala sebbali n'ebbali okuva mu kinnya wakati okutuuka mu kinnya wakati emmwanyi bwe twandikisimbye kakati ate kyekitooke bwe tuba nga project yaffe eri coffee banana byanjawulo waliwo okubanga oli ayagala coffee banana obanga ayagala banana coffee nti kiki ekikulu ekisooka nti nze ndi wa mmwanyi ndi wa mmwanyi naye ebitooke ngenda gattamu bigatte kakati ebitooke ng'olyoka bisimba fuuti 2 ku 2 mu layini y'emmwanyi yennyini ng'ojja ng'osimba wano ng'obuuka ekinnya ekiddako ng'osimba wali onfuna kugamba ng'ogenda zibala nga ziri fuuti 2 buli awali emmwanyi era ojja kwekanga nga yeeka egenzemu ebikolo nga 200 nga 2 ebyaki ebyebitooke emmwanyi erinamu ebikolo 450 n'oteekamu ebyebitooke 10 nga 2 osobola bitandika era tukubiriza nnyo abantu bitandike lumu sima ebinnya by'ebitooke by'emmwanyi omanye nti bibyo biwedde osimba oteekemu n'ebyebitooke nti bibyo biwedde bw'oba oteekamu nakavundya mu byebitooke teeka ne mu by'emmwanyi akaseera bwe katuuka okusimba nga n'endukusa we ziri kikole omulundi gumu so mu mbeera bw'ekyo ekintu ekyo kisobokera ddala era tusobola okukikola
ne kivaayo bulungi. Nobeera ne products 2 naye nga ziva mu eka y'embwe. Mu eka 2. Si kyekyo kyokka. Mu nnimiro yaffe ey'emmwanyi bwe tuba nga twasimba amabanga agasaanidde nga tetwakola kibira, tusobola okulimiramu ebijanjaalo, tusobola okulimiramu ebinyeebwa, tusobola okulimiramu soya bean, tusobola okulimiramu ebintu bingi. Okumala bbanga kino ddala ebibala ebya wansi by'oba osobola okubirimiramu mpaka. Tibyetabisikirize bi. Kyeŋŋambye nti emmwanyi oba wazisimba bulungi tozikkirizamu biwakatirwa, osobola okukoleramu emirimu gyo. Kyokka awala akaseera katukange emmwanyi oyagala zibikka n'olekeraawo, naye nga bwe banga emmwanyi zo nnungi osobola okukoleramu ebintu byo bingi obudde bwonna, osobola okulimiramu. Ennimiro yaffe ey'emmwanyi tetwandikitaddemu kasooli. Kasooli n'emmwanyi tebikwatagana. Kasooli oyo avaako oluyange lufuumuuka. Obuntu obwo obufumuuka okuva ku luyange bukosa nnyo emmwanyi. Bukosa emmwanyi. Abasinga muwogo bamusimbamu olw'ensonga nti bwe banoonya obuti okuweta emmwanyi zaabwe bubabula. Akati ate obwamuwogo ndoza bulabika nnyo, ate ndoza buvaako n'amakabyo. So nga bakwata obuti bwabwe obw'emmwanyi obwamuwogo nga basimba. Kakati omuwogo oyo ye obanga amusimbye golooza nti owese emmwanyi olugira ng'ameruka. Kati bw'ameruka nga ate munaye ng'ogamba n'agugyawo, sikyagugyawo nja mumala kugulya ate bwe ndimala okugulya. Omuddo gukosa kyenkana ki mu mmwanyi? Emmwanyi okufaanaganako n'ebirime ebirala zisaana okukoola, kubanga ate zo twagala oluusi n'ozibikka okugezaako okulwanyisiza ddala omuddo. Omuddo effect gye gulina ku kasooli, gye gulina ku bijanjaalo, gye gulina ku mmwanyi nti so omuddo twandigezezaako okukola ekisoboka kyonna ennimiro yaffe obutabeeramu muddo. Tuli ku muddo guno mbadde njagala kulaga wano engejje wakulamu. Ndaba emmwanyi yawo yandibadde naye yanga twagambye okukakatira kuyitirira. Ogezo ekikolo nga kino kiraba nga tunagenda ku muddo. Ekikolo nga kino kyandibadde kirungi. Kirina ettabi lino ddungi, ndowooza nawe osobola okukikkiriza nti ddungi. Ettabi lino liraba? Ettabi ddungi nnyo nnyini ddala. Ettabi lino nalyo ddungi. Naye tulinamu ate lino eriri mu kuli liremeddewo kyokka linyuunyuunta. Ontegedde kye ŋŋamba? Ne tujja tubaamu oba ne lino ate lino omugaso gwalyo gwakendera ne gukamala. Wegamba lero nalyo lisaana okuvaamu n'ojjamu ogwo gwokka. Ne buno obwakatirwa. Obwakatirwa n'obujjamu ojja kusanga nga yene emmwanyi. Naawe gy'oleetako abantu n'obagaa nti yene emmwanyi yange. Tugezeeko bala obuntu obwangaye buliko bumeka? Okay. Kati okugeza kino kuliko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buli 9 ajirira. Simanyi buno bwavaako buvi naye nga musuubira okuba nga bwandibaddeko emmwanyi buno bwe buntu nga 11. So awo oba breakinze even ndowooza naye kirungi nnyo ne buba nga businga nawo. So emmwanyi eno giraba nti bwandibadde muti gumu wandibadde olina zino zokka, naye olw'okuba olina guno zizo kweziri. Olw'okuba olina guno zino kweziri, gwe mugaso gw'okuweta emmwanyi. Emmwanyi lw'ogiweta ekuwa bino byekuwa. Bino byekuwa. Kati guno bwe tunaagugjamu ng'eno emmwanyi eno oyinza n'ogiwa erinnya. Twabanga mu kyalo nga ffenna awooma tumutuma kawoomera. Emmwanyi eyo giraba? Bw'okinulira otuuka n'ogamba naye ddala ntandikire ntemaani ndekaani. Kakati omuti nga guno nze no ndowooza nti gwasalibwa waggulu nga gwasalibwa nga wano kyandibadde kyongera okujja amakulu mangi nti Yesu wano gugenda leeta amatabi naye gagenda kusibuka, gujja kusibuka nnyo mu bbanga. Naye singa nga gwasalibwanga muno gwandikubye amatabi okuva wansi. Buli gwandikubye amatabi nga gava wansi emmwanyi oyinza n'okugyewuunya omuntu ayiseemu obuyisaloza mpya ayinza obutakizuula naye olw'okuba nti guli mu bbanga ate nga kulaga nti amatabi gugaleese. Oyinza okugira ng'ogunoga naye enkola entuufu yandibadde gusala wansi.
ne guleeta amatabi gaago nga gava wansi bulungi ne tusobola okugufunamu. Ye magezi ge nandikuwadde ku kino ate nga gukyasobolera ddala okukuweereza. Gukyasobolera ddala. Okay, okyali ku program muvubuka kola emmwanyi ze tulambula za muzeeyi era olabye engeri tuyize bye tuyize obirabye era naawe abadde azirina nga ddala olima ziri emmwanyi zaffe ezasooka mulimisa kyensinza okutegeera mu mmwanyi zino. Yes, zirabirire nga alabirira ekijanjaalo, zirabirire nga alabirira ente ewaka, zirabirire nga alabirira ekintu kyonna kyogenda okugyamu ssente. Ddala mulimu gutwale nga business. Kuba kati ngenza okulabamu nti ebiseera ebisinga abantu tulina emmwanyi ewaka naye nga zo kasita Desemba atuuka ogenda bugenzi kunoga. N'olabirira ebijanjaalo, n'olabirira emmwanyi, n'olabirira lumonde, n'olabirira matooke naye ng'emmwanyi okuba nga yo kitwala nti weeri nja ginogako n'otagifaako. So kibadde kyakuyiga kikulu nnyo okulaba nga tulabirira emmwanyi yaffe kuba ate tugijjako akasente. So for now tugenda kuba tulambulako ko emmwanyi ez'ekikulu ekirala muzeeyi zatugambye ze yalima oba emiti gy'emito kuba zo ze tubaddeko gye gimu ku egyo emiti abaana n'abazzukulu gye basanzeewo nga weegiri ginnansangwa. So tugenda kukkiriza tulabeko ku farm oba ku mmwanyi ezo empya tulabe biki bye tuyinza okuba nga tuyigayo. Tovaawo katukomewo. Ku subscribinga ku Focus TV bingi